abadde awamba abantu n'okutulugunya bannayuganda ebbanga eriise wuuyo. Basebo ne banyabo amanya nze Kansime 61 ziri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri 2025. Bino si bigambo byange, temunkwata bulala. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwokubiri 2026 CDF Chief of Defense Forces ow'eggwanga lya Uganda ate nga ye muwabuzi ow'enjawulo owa President Museveni ate nga ye first son omwana w'omukulembeze Kainerugaba Muhoozi yavaayo ku mukutu gwo gwa X n'alaga abantu omuntu alina obuvunaanyizibwa ku kubonaabona okuwambibwa n'okutulugunyizibwa kw'Abannayuganda era nga si mulala yenna nga ye Afande Major Tom Magambo. Nkiddamu, General Muhoozi CDF first son Kainerugaba nga ye muwabuzi wa President yavaayo n'alaga ensi ayina obuvunaanyizibwa ku kubonaabona okuwambibwa okucunyibwa okugibwamu ensigo kw'Abannayuganda nti era mmwe abavunaana President Museveni ku kubonaabona n'okuwambibwa kw'aba people power ne ba political activists banange mubasibako olukongolo lwa bwereere era yabagamba nti omuntu wuuyo n'amubateerawo. Si bigambo byange, mbagambe si bigambo byange bino, era nze ndeese byafaayo ebitonotono by'omusajja ono. Omusajja ono yajja recently mu media kyajjaje ennaku z'omwezi 25 January mu mwaka guno gwennyini ogwa 2025 lwe yalabikako eri ensi ne yeewuunyisa buli omu era nga mu kulabika kwe President Museveni yali amwambaza ebitiibwa era nga amujja ku ranka eya private ng'amwambaza ranka eya Major n'amubuusa ranka 9. Ekintu kino kyewuunyisa ensi yonna omuli abapoliisi abali ku ranka ez'awagguluko bannansi bannamawulire buli omu n'akwata ku mumwa n'agamba tekibangawo mu byafaayo bya Uganda era ng'ono ye Major asookedde ddala mu byafaayo bya Uganda okufubutuka ku ranka eya private n'agenda kizungirizi n'abuuka ranka 9 n'ayingira ku bwa Major. Naye nga President Museveni yakikola ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January mu mwaka guno gwennyini ogwa 2025. Ladies and gentlemen, ebyafaayo by'omusajja ono byatandika okujja era nga kigambibwa nti abamu ku bapoliisi bano abapoliisi betumanyi obulungi abakoleredde ziranka zaabwe byabanyiiza. Saagala kubigenda nnyo kiwanvu naye nga byabanyiiza. Abantu abo mwe muli abataasanyukira enkulaakulana ya Afande Kaweesi naye nga byabanyiiza. Kaakati ebyafaayo by'omusajja ono we byatandikira okujja ne bagamba omusajja ono abadde akoleredde ddala era ng'abigwana. Bagamba muyivu mbu alina PhD kyekyokusookera ddala era abadde dokita. Ebyafaayo ne bitandika okujja nti omusajja ono Tom Magambo yafuulibwako olwo lunaku CID Crime Investigation Director nekinyiiza abantu ab'obujja
bano ababadde balowooza ebifo babisemberedde ate nga babongeddeyo wala. Yafuulibwa CID nga alipulesinga omukyala. Grace Akuro mukyala, yes. Hey. Ono nga ye yali AIGP, Assistant Inspector General of Police. Era nga obwa CID yabumaliramu ddala emyaka 10. Kati ono Tom Magamba afubutuka ku rank ya private adda mu kifo kino ekigazi bwe kiti. Era abo batandikira okusoma ebyafaayo bya Tom nga bagamba nti bannange Tom ono akoleredde ddala mbw abadde mu kabinja akamanyiddwa nga EAFLU. Nga akabinja kano East African Fusion and Legion Unit mbu kabadde kakolera ddala omulimu nga kasapootingibwa ebitongole. Akabinja kano kabadde kalwanyisanya ebikolwa eby'obutujju era nga kabadde k'amaanyi ng'ono Tom Magambo yakakulira. Era nga kigambibwa mbu akabinja kano tekali mu Uganda mwokka wabula kabadde kakwatiridde amawanga. Tom ono abadde akulira akakiiko akaliko amawanga omuli Djibouti, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan ne Sudan ne Tanzania. Nga akabinja kano mu magye ga Uganda, polisi za Uganda ne ranka ze bayina kabadde kakulirwa Tom Magambo ali ku rank ya private. Ekyo kyo tubadde tetukimanyi. Era ne batandika ne bamugamba nti akabinja ako akamanyiddwa nga EAFLU mbu katondebwawo mu 2018. Yes, katondebwawo mu 2018 oluvannyuma y'olukuŋŋaana olw'amawanga 45 ageekuŋŋaanya mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda 2014 okuttaanya ensonga z'ebyokwerinda n'okulaba engeri Africa gyegenda okutwalamu ebyokwerinda eby'amawanga ago gombi. Era nga babadde bafuna sapooti nga basapootinga ebitongole nga AU African Unit nga basapootinga akakiiko akamanyiddwa nga the Committee Intelligence of Security Service of Africa akamanyiddwa nga CISSA ne basapootinga akakiiko aka East African Community ne basapootinga akakiiko aka the Inter-Government Authority on Development. Ebyo byonna nga Tom Magambo ali ku rank ya private akakiiko ako yakakulira. Bannayuganda tebakimanya, amagye tegakimanya, naye nga Tom Magambo ye yakakulira. Kati kitegeeza nti omusajja ono alina ebyafaayo binene okusinziira ku byafaayo bye. CDF yavuddeyo n'abanjulira n'abagamba nti oyo yavunaanizibwa era mbu akoze kinene nnyo okuleetera Bannayuganda okukyawa Pulezidenti Museveni ng'awamba abantu nga yeefudde akolera Museveni ne General Muhoozi. Kakati Tom Magambo wuuyo era yatugambye nti agenda kumusiba. Simanyi oba Tom Magambo kati wakugenda kutwalirako akawungeeru 0 oba ekitalya. Nze kansime 61.